Koti yasaze mutandikwa ya wiki eno nti sente zafunibwa Mpuuga ne banne bazifuna mu butuufu. Okusala kwa kkooti yalagidde PS wa Ministry of Finance akola okunoonyereza okwenjawulo n'okukangavvula kiraka wa Parliament Adolf Mwesigye olw'okusalawo kwe yasalawo okuwa bano ssente. Yasaze nti si kirungi bano okwewa ssente ate nga balina obusimu bwe balina okufuna. Mpuuga yayise press conference after kusala n'agamba nti ekibiina kikino ne kimwetondera olw'ebibaze boogera kubanga basiikudde fitina tukume nga gyayogeddeko n'ebigambo bibadde biyitirivu. Era atugambye nti mwiza n'okulaba nti tebamanyi ba commissioner balala okuggyako nze Mpuuga. Ekisooka ensala ya kkooti erekawa ekiteeso kitase kikube ekyokubiri. Ensala ya kkooti etegeeza kiri ababaka ba Parliament abaasayininga kkooti ng'emaze okugamba nti bano bazifuna mu butuufu kyokka ababaka mu kusayininga bagamba tetuziyisangako. Ekisooka katubuuze Mpuuga ng'agamba nti ababaka abantu basaana bamwetondere yabadde ayagala baani baba bamwetondera. NUP esize obukyayi enziro ku linnya lye ng'ebranding nti yatwala ssente ya banzi y'omubaka Nsamba Nsamba Patrick Osabe owa Kasanda North. Ebigambo bibe wabiwulidde bwe yabadde abyogerako era okyabijjukira bulungi bwe yakugambye kuba ye mubaka wa Parliament era abeera mu Parliament. Walibadde ono omubaka omulala ayogedde ndooza era weegindi eyo weggulu eno bamuyita Jonathan Odul. Naye ayogedde ebigambo bye n'agamba nti ekibuuzo omulamuzi kye yazzeemu oyo Odul senior lawyer y'omu ku basiniya bannamateeka abagundiivu mu Parliament awo era yakunyonyodde nti omulamuzi ekibuuzo kye yabadde azzeemu si kyekibuuzo kye babadde baagala era si kyekibuuzo ekyatwalibwa mu kkooti. Njagala osooka otunulira omusango namba 85 ogwa 2024 gwe musango gwagenze ku record ogukyasinze okumala ebbanga ettano mu kkooti. Ffe twawa omusango mu 2013 ne batuwa ensala nga tuwabira Public Order Management Act ne batuwa ensala yaffe mu 2020 oluvannyuma lw'emyaka 7 naye ogwa Mpuuga Nsamba gwagenze mu kkooti. Bw'osinziira ku mubaka Oshabe tetwamanya nako nti Bwete yawaabye omusango. Omuntu bw'awaaba omusango mu kkooti zikola bwe ziti. Ssewanda gye bw'awaaba omusango n'oguwaabira eno kampani yo media olina okuleeta abajulizi nti abajulizi abasalawo kino kiri naye Bwete teyatwala mujulizi yadde atya naye nga abajulizi be twali tumanyi Bwete be yali tutte kubanga mu Parliament yawulamu ebitundu ebi waliwo abali ku ludda lwa Mathias Mpuuga nga Bassegona nga Babwanika bangi bawerako mukyala waffe ono ow'Emityana bawerako kubanga twali tubasuubira nti oludda oluwaabi lujja kuleeta abalumiriza nti kino kye baakola kikyamu Mathias bano Bansamba Oshabe n'abalala n'oludda lwa Mpuuga luleeta abo abalala. Tetwakirabe nabadde nina ekibuuzo kye neebuuza nga ndowooza nti omuntu awaabira Parliamentary Commission toyinza kugiwawaabira owawaabira Attorney General naye nenfuna okuwabulwa mu bannamateeka nti Parliamentary Commission eyina etteeka erigiteekwawo balita Administration of Parliaments Act. Etteeka eryo ligamba nti Parliamentary Commission is a body corporate with powers to sue and it can be sued. So yagiwawaabira mu butuufu ekyo ne tukikiririzaamu naye omulamuzi naawe akuwa ensala ye n'awa orders 4. Order namba 4 yabadde agamba nti buli ludda lujja kwesasulira ssente ze lukozeseza mu musango guno. Buli lw'olutunulira omusango ng'eyaguwaabye taguwaabye mu public interest naye ng'omulamuzi agambye nti buli ludda lwesasulira ensimbi zaalwo oteekangawo akabuuza si kamu si bubiri si busatu naye obubuuza obukola ki obuwerako. Then najja n'akola ensala ey'okubiri n'agamba nti ssente zino ze bawa Mpuuga bw'ayogera agamba nti zaaweebwa Mpuuga ne bakomissionazi abalala 3 bo taboogerako kyo kikulagirawo nti omusango gwa Mpuuga. Saagala kugenda mu byansamba bye yagambye nti eyawaaba omusango staafu wa Mpuuga kubanga mu mateeka tewaliwo tteeka ligaana staafu wa Mpuuga kukola ki kuwaaba era staafu asobola okuwaaba naye kyeweebuuza mu mbeera ya bulijjo nti staafu wa Mpuuga nga tebasobagana ne Mpuuga ayinza atya okuwawaabira Mpuuga kati sensa motion ya Ssekikubo esigalawo kakati era kyabadde kigenda kubanga nga Ssekikubo amaze okufuna tulamu Ssekikubo nga amaze okufuna emikono giweddeyo omulamuzi n'atuwa ensala singiza
singiza atuwe ensala nti sente zebawa bali baziba mutufu kubanga zajja mu kakiiko ne kaziyisa then ne gizigira ne budget yaki ya kabineti n'olwekyo ntuufu naye naka wansi ku kiteeso ekyokusatu n'agamba nti alagira permanent secretary to the treasurer Mwami Ramadhan Gobi agule emisango mu myezi yamwadde nebbanga nti mu myezi 12 agule emisango ku kiraka wa parliament. Kiraka wa parliament njagala kina batuuliza bakitegerera bakimanye. Kiraka wa parliament omulimu gw'omukulu kussa mu nkola ebyo parliament byeyisiza. Bwabigaana lw'omuvunaana. Okay. Omuvunaana tabitadde mu ki? Wano bamuvunaana kikiraka. Ekyo kyeweebuuza n'obuuza nti omulamuzi Singiza yayitako mu law school ne bw'aba teyayita bibuuzo. Osoyitayo nga toyise bibuuzo. Abantu bangi nnyo nga ebibuuzo batebabiyita 5 mu 1 5 4 mu 9 omuntu n'abiddamu emirundi 5 n'akiyita ku gw'omusanvu n'akiddamu emirundi 3 ne bamuwa 5 ge. Anti ekibuuzo bw'okigwa emirundi 3 bakuwaayo 5 n'ogenda awo oyise. Sewandaje mpu muwanguzi mu kino talina buwanguzi bwe yatuuseeko kubanga ensonga zitumuvunaana ndala nnyo si zeezo. Mumuvunaana ki? Mwami Mpuuga sente ezo zaamuweebwa ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwa Maayi omwaka 2022 nga sente ezo bazimuwa service award eno gye bamaliriza bagamba nti baali bazimuwa olw'emirimu emirungi gy'akoze. opposition. Mwami Mpuuga ali akamala emyezi 10 ku bwa leader of opposition. Yali akamala emyezi 10 ku bwa leader of opposition. Toyinza kutumatiza nti bakuwa sente ez'omulimu gw'okoze nga tonnagumaliriza. Era sente ezo senga bazimuwanga Ssenyonya ayingidde mu ofiisi ne batugamba nti Mwami Mpuuga tumuwadde ebali muwadde billioni 10 kuffe tewali badde waleekaana kubanga twalitegedde nti yakola omulimu gwe nga leader of opposition ekisanja kye kyaggwako waliwo kati Ssennyonyi Mpuuga bamuwadde sente ze service award era tewali tuwulidde. Ekyokusatu ekyokunoba ekyokutaano ba commissioners abaali bamaliriza emirimu gyabwe kwaliko Zaake. Ate Mpuuga teyali commissioner wadde bwe yabadde ayogera yagambye nti ekaye commissioner mu 2022 waafunira sente ezo yali leader of opposition. Yali commissioner yali Zaake Butebi. Bamuwanga leader of opposition tebamuwanga commissioner. Ate nga nawulidde ayogera nti ekaye commissioner ayogerwako. Nanti kati justice lwakuba nti sawa zino ye commissioner. Kyakiyogerako buyogezi fenga Nuupu kuba commissioners yawula bulungi nnyo nga Nuupu egamba nti fenga Nuupu kuba commissioner tumugobyeko asigaddeko lwa speaker nga bwazalemezaako abalala. Ekibiina ky'ebyobufuzi kye ayagala kiveeyo n'okukola statement. Tekisobola tekirina bwe kiyinza kumwetondera. Omanyi nti waliwo bantu botawaliriza era gyokoma okulinnya manyi gyokoma okuwalampa omuti n'obunene bw'ekigwo. Kakati Mwami Mpuuga agira akyawalampa obunene bw'ekigwo kyanaagwa ng'avudde waggulu eyo ajja kubwejjusa. Kati level njagala abaka parliament basigala ekiteeso kya Ssekikubo kisigalawa ensalawo y'omulamuzi tekyaffectinga kisigala kitambula bali bakola byabwe bano batambula era kiwava olaba Malema Biriizi ajjayo omusango gwe okuwa bano omwaganya bagende kuba bano balinga beekwasa nti ensonga ziri mu kkooti tebasobola zoogerako muki mu palamenti naye nga tebatubuulira nti ate ne Wampuuga naye yawaaba kati Malema Biriizi n'ajjayo ogugwe kati ekiteeso ky'abano kisigala kigenda mu maaso era lwaki ffe ekiteeso kyagala nnyo naddala nze mu palamenti muzzeemu ebituli 2 waliwo abagamba nti ekyo ekiteeso tekijjangako fulwa ya palamenti era tetukiteesangako nga bagamba nti bwe tuba twakiteesaako muleete Hansards tukakase tikyateesezaako wano. Bano abalala bagamba nti ekiteeso twakiteesaako era twakiyisa abo tebakitegeera ne tubawa ne ssente era abo tebabisoma kubiraba. Ffe kyetwagala bakitujjire kubanga ebya Hansards tebifa biringa bino byenjogedde wano. Nange mwenyini sibiina kubuyinza bisangulawo okujjako nga gonyambe n'obikola ki n'obisangula. Kati ffe kyetwagala tujjeyo amazima. Ekiteeso kino bakiyisa nga palamenti naye era palamenti ne bwe bayakiyisa tusigazaayo ekibuuzo ekirala. Osasula otya omuntu olw'emirimu gy'akoze nga yakagitandika? Kati tugende ku babaka ba palamenti abasayininga kubanga omu ku bo bwengenda okunokolerayo embaka ow'amasomero mukyala
okusayininga yagamba sisayinize because tegera byensayininga but abalunzi bankuba sikyaziika ekifo kyange abagala okitwala bakozesa ebigambo ebyo bakitwale ababaka abasayininganga bagamba tetuziyisangako kooti negamba mwe mwaziyisa ababaka basigala wa kooti teyagambye nti babaka baziyisa parliament yaziyisa egambye ni kiteeso kyayisibwa parliament era ne gavumenti neziteeka mu bajeti yaazo naye omulamuzi Singiza tatubuulira gavumenti yaziteeka ddi mu bajeti kuba bano bekyo bagenda okiteeka mu bajeti ebadde bajeti ya 2023-2024 ate nga bali bazifuna mwaka gwa 2022 bayithabe sina 2022-2023 bazifuna mu bajeti ya 2021-2022 kubanga bazifuna mu kaaga Mei nga bajeti ya 2021-2022 eggwako 31 Juni tutandike omwaka oguddako kati mu bajeti kati omulamuzi talina bwatumatiza kuba mu bajeti ya 2021-2022 ezo sente teziriimu kati bano bamala kulaba nga zibafuukidde ekizibu ne bazisimagolinga ne bazissa muki mu sente mu bajeti endala eya 2022-2023-2024 ababaka abasayininga twaliwo kibalira ate kibalira bwa kubanga bambazi ogabana level y'ababaka ombaka wa parliament alina gye bayita parliamentary immunity gwe jangu nze okuteeka omukono ku kiteeso oli akuwadde ensonga ze abalonzi kasita bakkiriza nti mwami Mpuuga yalya sente ne bateeka omubaka waabwe ku nninga nti ekiteeso kiseeko omuki omubaka ali takyalina kyakkola kuba bali bakiikirira era nassaako omukono gwe ekyo mwami Mpuuga agende mu parliament yerwaneko ekiteeso akiwangule era naye bw'anaamala okiwangula mu parliament ffe tusigaza tukyalina ekibuuzo emiliyoni 5 okuzikusasula nga tonnaba nakukola mulimu wakagutandika oba ofunye zaaki awo wabeera obuzibu ffe naye kubanga nali nebijulwanga ngamba nti sekikuba yenyini yalaba ekintu tekina gye kiraga naye ekintu kino okusinziira ku bijulwa yeyangambye nti kivugibwa okuva mu NUP nga balwana Mpuuga ng'omuntu era bwana bakivuga bugologoosi si bwe bukivuga kibiina kya NUP abaganda bagamba nti eyemanyi abingamba yali ku executive kituufu ebyo mbiwulidde abaganda bagamba nti eyemanya amalwalira tatega ŋŋaali ŋŋaali ye crested crane kyalinga kiwanuuzibwa bamala gifuula akasolo era kyekimu ku nsonga lwaki bagifuula ekinyonyi ky'eggwanga abaganda baalinga batiwanuuza nti botta ŋŋaali nga wamuse olwala naawe n'okola ki n'ofa kati bwabeeranga ng'olwala nnyo teweepampalika mu kutta ki kakati mwami Mpuuga okumala okukola byakoze ng'afunye ensimbi ate ne tufunayo abamugamba nti kino bali balwanyisa Mpuuga ng'omuntu nkoko njeru teyeerembika lujja kuba kamunyaakulabirawo kati musango gwamusinga okumanya nti bajja mulwanyisa ng'omuntu naye neyeteeka mu position emulwanyisa ng'omuntu era nze nagamba singa naliye olunaku lwe yasookera ddala okugamba lwe basookera mugamba nti walidde sente nze nali netonda nengende wa Bobi Wine awaka ku makyanga yakagulawo neŋŋamba Babiitungo nti mulamu munnange mpikira omukulu n'avaayo ne mugamba nti mukama wange netonda nekwese kwetonda yenna nsaba kiki byali badde byaggwa dda nga tuli ku kyaputandala naye bino byowulya kati munetondere kati ate abaana bamuziemu kabitsi jjukira lwe badde olutalo olwa Ssennyonyi ne Ddiini Lubowa nga bino lubizise era bwewambuuza nagamba nti Ddiini Lubowa omulimu ogwamuleeta gwakuzikiza lutalo lwa Mpuuga era Ddiini Lubowa yali akukoze nga olutalo lwa Mpuuga alukoze eki kati bino byazzeemu nti beetonde abaana bonna bajuukutse era bagenda okumulwalampa wiiki eno bawulire abo abaana so babijirwa byeboogera si bituufu bijirwa mubuuze luli nga tebannamugoba mu NUP nga tebamunamuyimiriza nupu yali ajogerako ekibi bino yali tabiraba nzawoka bwembeera n'obuzibu n'omuntu omuntu kasita ŋŋamba nti owaaye bino bibadde bwe biti ne bwe biti awo nvaayo ne ŋŋamba nti bijirwa yinza okuba nga byogera bituufu ngera ge mazima naye eddirwa obyogera kati nze onkyaza wano era tubeera naawe ng'omala ng'ongoba ku rediyo yo ku TV yo nti siddamu kujja ku ccano yo ng'onsanga ku ccano endala nga nkuvuma oyo matiya mubi kati nga twali sikugamba
bibina era ndabudde ndababuuza ndi kati lwaki yali nga tabuuza Tamale mirundi ffe tuli bakulu wadde Tamale mirundi kojja wange naye ffe mbi tuli baki bakulu era emirundi gye twasisinkanako naye tugimanyi omugenzi yali badde agijulira mugenzi Beyond Africa addamulira omulala ayinza otumanya ye Busuulwa Steven Dansani oyo yatumanyi kuba yayagalako notuleta ku seeti emu mu radio butwefuke Tamale mirundi kyesookera ddala okugaana mu bulamu bwe tatuula na muntu yenna ku seeti era siraje yakingamba tasobola ate era tabeera na muntu amubuuza bibuuzo bya kajojo ojjukira byajjirayo Muyanga Lutaaya Ennyondo yayita mukubira mu studio nga Muyanga Lutaaya amubuuza ebibuuzo ebiri side eri Tamale mirundi abadde muntu ayagala ebibuuzo nga bimuyamba kuggusayo ekyeyaze nakyo nibo muletera mulamwanga kati gwombuuziza era nga aweta nayogera ku Bwakabaka bwa Buganda n'avuma Kabaka n'avuma Katikkiro n'avuma n'Abaganda abo yabagunjukira berabanga bamubuuza naye gwe ng'omusajja Omuganda kiki ennyo naga nti nze enkima gye neddira ye Congo kubanga enkima z'Abaganda ze beddira twamugamba nti Abaganda enkima ne bebeera India bajeddira era tebayinza gisanga India ne bagirya tife tweddira ye Buganda bo beddira nkima oba eri Congo oba eri India oba eri America oba eri luddawa so kati mu mbeera eyo ne bannaffe bano bampuuga mu batubagambira nti omanyi baga nti okumalawo oluyogaano lw'embwa ojjawo lugali mwe ziriira okugoba ensowera awantu ojjawo kiwunya naye gwe bulwongerawo ekiwunya ne bw'ofuuyira ensowera endala zijja kujja tweyanza nnyo olaba tusinziira okubeera nga otulaba tetugenda bbala nga tusukka wano mbadde ne Senta Musewanda gitwogedde ku nsonga ez'enjawulo akuume